eno sala gikunyumireza bunyumireza ate nate era nga tandise ekitundu ekyokubiri ekya firimu eno ebimuli ebitojjedde bwentyo nenfuna emanyiddwa nga komunaku ekyokubiri The Innocent Girl tata guma sirikawo komunaku ebbujje ly'omusaayi gwange mama wo yagenda ttumbi nga twebase yatendekebwa Mwanje Steven galataddanga Musi David Lubega cameraman oli wala nnyo wandekera mama naye yampisa bubi ddala nze sifudde Mwanje Steven ye mwandiisi olugero owuliriza oluyimba olwo luli kyalumu nange nenfuna ekirungi kitango Musi David Lubega edita waayo bwe ntunula musi muno bingi ebinneewuunyisa amaggwa n'enkonge by'emiti egiba gikaze bwe lukya ne ndaba omuddo ebimuli ebitojjedde bwe ntyo nenfuna essuubi nja kufuna emirandira lumu tata guma sirikawo komunaku ebbujje ly'omusaayi gwange etandika butandise mawo yagenda ttumbi nga twagala bigwera ataddanga mukibimire welfare bingi ebi ekyatandika butandise ate nga tugenda maaso nage bagiyitako omunaku patu The Innocent Girl songa Mwanje Steven executive producer waayo ekyatandika butandise ate nga tugenda maaso mpolampola bwentyo nenfuna essuubi tulina Sekyewagonzaga n'ekisitu kitanule Mwanje Steven wa producer baayo ekyatandika butandise ate nga tugenda maaso ludda wa gye bigwera k'omunaku patu The Innocent Girl natenga bulijjo eminze njikutuusaako ekyatandika nze ebyamwe nabagenda bivuddemu kaakano ogenda okudda eno jjukira tugenda okukomekereza ng'omulamu oguli ku kyalo gwakuleeta abawala abanyirira mutabani wa kiifu awo nondeko omugwana awasa abawala bangi abaali balabise okuba ne basondeddwa era baleeteddwa naye ono amaanyi gamuwedde kubanga abasirika babaddemu kyekubiira naye gwe baana bo banyirira ono yasudiya nze ngenda kuddayo eri mu baana abagira olina okuba nga abaana bo bebagize gwe njiwambuyiyindeko kino kigenda okutegera bana mmwe muyina okusinga abo bebagenda okusinga ye Kasire John Bosco tweyanza nnyo mukulu kale olabye yabasudiya n'abalagaani bali ku mulamwa tebaddamu kweraliikirira naye abaana bo balina kuwangula buwanguzi nga lwaki abaana bo tebawangula efirimu egenda maaso kaana ogenda okudda eno baagala kwewazika ngatto hini kweyazika ngatto kati mutabani wa chifu mutabani we yazze chifu mutabani we yazze abawala balina okuba nga benyiriza kati ono yali talina ngatto ayagala bazimwazika asobola ogenda okulabika kandi anyiniririra mutabani wa chifu ate mutabani wa chifu aleta era si abakazi bonna abalina abaana ab'obwala bono bwatunula mutabani wa chifu nno naye ali mu buzibu kali ng'asooka amuwa niigiina kakati gwatalina na niigiina ogenda tuuka otya ewa chifu jagala ono yuno be bali mu kintu kino be bagezaako kikubaakuba kati nga sudde wa Kibalama yanywedde tonto mungi omuto buli kaseera aba akulukuto waayi sibo Kibalama gwoli eno ebintu wabyebalamye era nga manyago sibu nze omutema ono buntu yagundeka gwemu naawe atandise omwogerera kaga sikutege omukazi ebintu akyabiri kiki kyogerako balina be babadde bakudde akasente kimanyi twabagoba naye ekyo kirungi balina babadde bakudde akasente ate ensonga kuba kati olaba era kati ekina ne babasuubiza ndi be bagenda okuyitamu abaana tubaleke babeeremu tunalonda mu bulungi kati ng'amugamba nfe tubatwala eri oli y'anaamanya tukyasobola byo naye tugenda kwa tetulina ssente ze twalidde nga tubagambye nti abo be bajja okuwangula kwaye nti naye obusente era obweddo bira butono kati ate bwe kituuka mu ky'okunnyonnyola abantu gwoba manju kati manye ekizibu ate ekiriwo era kiki era ninamu kati tukwata zino kuba kati naguzeeko aka bali muziga bana
Kibalama tonseera irikanawo nawe Kibalama sente nabankuminya Kibalama naye Kibalama nyongira sira nakuze kaka nyenja kuwayo kati nyakuwayo ojja kunyonge simanyi olengera abantu babeerawo mu dduniya buli omu aliwo kwawula munne era ekikubu sini kwampadde naye buti ebive kusoko genda buli omu aliwo kwawula munne neko newe kakali eni kale wanyuma nene limita wana togende kati wakati tuwa tukolao kaso kene kone kika oluvanyuma ngendeyo lewe sikusanga mu bbala mwana amwenge neguva kola kubanga nakubadde nnyo ako nesinyo kati wiwaawo nawe umaze okunsesa mulina okuyongera ku ssente njakuwa soko geroma egenda maaso kale nekyakubanja yensonga muzeyi neyanziza ekina mutawaana wewale kusi naye mbadde irambuleko ndabe ku nsalo mwana wange tunasobola kyansobola ekibireka muzeyi mu kibira ye tukole tukamugire kasende yambe kakule kibiro efirimu egenda maaso ye muva Bulaaya tabaddeewo baseneni agenda kutambula tugenda maaso kali nga tayita kaseenene tatuwulira wulira ogenda kutwala omwana agenda kulambula ku ttaka eryali erya kitaawe buli kimu talina kuleka nti abaako kyamanya we muba mukkirira ekyokulu tegedde egenda mu maaso ye Kasene yagenda okutwala omwana ono amulambuze mu kibira tugenda mu maaso kakati ogenda okudda mu kibira kakazi katwenna kwekattira eno kuba kalina okuleka ndi kati ab'enku tebakagalira ddala ewaka naye omuzimu gwa kitaawe waako gwazze ne gukagamba kyolina okumanya oyo si ye nnyoko n'okubonyabonya obwenkanidde awo oyo mulyazzaawo yajja kunoonya byayina gy'alaga mbwe tunula munsi muno watwali eno okujjako obuyimba omugumyagumya jjukira akayimba okutandika okawulira kitaawe yakamuyimbira atandika okulira amaloboozi oba oli awo ate omulaga atasobola kuwulira kati akayimba naye naakakwata ebimuli ebitojjedde bwe ntyo nenfuna ekimuzaamu essuubi ng'emmwanyi bakeera ku makya ne bagiwulula baginogako emmwanyi n'enkya n'emulisa tepowa kati omuntu olina okuba nebbidi bwetyo emmwanyi baginoga buli mwaka naye era muti gwegumulisa gwe tegukoowa naye waayo obutonde kireka bwakoowamu ennaku zino ate amatooke agakadedde amatooke ne gakoonola emigugu kati lisaako mpumumpu baagayunja nnyo nago ne gakoowa kati ogenda okudda eno yawoza kimuni mubaleke bajja balambula ono bamulambuza ye muva Babulaaya gamba mubaleke ate egintu giraba mu akasinzi ati ngafunafu nange osanga naka akasinzi naye ki yayagala batwale nti byansi yakusubira ajja amulaga nti ekitegeeza oluusi kifa agabira naye ng'ettaka layika lyalimanyi lyali lya kitaawe ettaka lyali ddene kano kali mu kibira alina olugoye lumu lwafuuka ttatu teri kukyusaamu lulala okumanya oli muka kitaawe mukambwe yasalawo n'aguma ayino yonna bintu olaba kakinga guno twaga tuleete abasalamala tujjemu embaawo awo yagaana tayagala kujjamu mbaawo bintu ebisinga yagaba bigabe wano yawa omuntu yiika nnya kifa agaba nnyo naye alina olugabirizo namugamba naye gwe ng'oyagala oleka ndi obeera bulungi kitaawe olina okuleka ndi omugondera tomunyiizanga kano kaakano yenda Lubega Grace tasobola kukkiriza chifu namwegayirira naye tasobola musajja muzibu njagala olabe wetuva wano tugende kukwaliri ku sabusabu abantu nga batwalamu
naye gwewewe mwenyini gwamanyi tasobola kukkiriza naye batamanyi kati ziizo oziraba babeera muno soko ndeko tuwulire kiki ekyo ekibira kyagwamu leediyo bawulira sauti kyagwamu leediyo ng'erimu amanda Aliana ali ku kiyembe tayinza kidiira waabwe kendi waliwo gwe mpulira wano soko lindeko ekibira kyabwe babadde bakityabamu enku abalala kibabakiriza kutyabamu nku naye mbwa ab'omunju tebabakiriza tyabamu naye kifa abeekyala abaleka ne batyaba kumbe waliwo ali mu nnaku ye baasi bulijjo tunoonya abatubbira ettaka muli wano ne kamasuka jangu wano abadde abbataka abadde atyaba nku yadde nnyo tebagaananga bantu kutyaba nku mu bibira naye temubulira kakati olaba wuyo agenze ababbe balina emisinde akaana kawenyusa tekatya namaggwa sirika gwogambye okuleeta ate ogobye mugobe ajidde mu ttuluba lya kumuwaayiriza babbi battaka kati bw'atuuse eri mu kifo ky'omunyweza amasudde mu masule amagudde mu magule ebigambo byonna ebimugambiddwa jukiro naali ku oda za chief bamugambye afube okulaba ng'omwana ono amuteeka mu mbeera zino enku tugenda nazo kaakati nenku olwobedda zaatyaba bazinzeeko sajja wuno azeetisse agenze nazo kibira kyaba chief naye chief tagaana bantu kutyabayo naye ono okusinziira ng'ekiriwo kiraga kireka chief agaba ettaka wano lyabwereere alama yansanze nanzijjako akasente kange nti omwana ajja kuyitamu tugenda maaso kale waliwo abali mu kampeyini zifuuse kampeyini obululu bufuuse obululu keni munnange nali mpaddeyo enguzi naye omwana wange omwana wa chief anaamuwasa anaayitamu ono n'amugumya we bazigabana kati mbono yalaba alizaalutisa eri abalondeddwa babalonze batya ayi mwana ajja kuyitamu ono yazze nga talina wadde tangira mwalinnya njagala olabe namunnange tujja kusedda mu kasubi nenkuwamu endeku y'amalwa oye bandaye abantu beeyagaliza ndi mukama katonda tujja kuzirya tetujja tetunaakola ki naye ono yampadde 13,000 yaleese buzibu omukazi ayogedde amazima yamuwadde kanaana kyokka ono yali pootinze embuza baasi kati yamulumbirawo leeta balance kiki engabayo si yabwenkanya mpa ate nkuwa ekisaakuwadde tamanyiira stupid ani gwoyawula sanze tubanjawula sangala kunjawula yawula leeta sente mama adekulu mama adekulu teyakuwadde sente mama adekulu yakuwadde laba bwatunulanga abanja atunulanga ekyebitaano ojja kumpa sente ekintu nawe kyabadde kyange ne mama adekulu naye ate mama adekulu waluga mpa mangu tombuulira mama adekulu yange yakuwadde sente kwata olwasa ozeemu ogaba obubi zeezo ozeemu ogaba obubi ne kakati ku sente obupapula obadde nawe otaddemu akapapula kamu ate nga tekenkana na buli n'okampa naye gundi naawe osabuka nnyo gwozinoonya gwowandiika naye naawe zino sente okuba mululu gwennyini okumpa kano ng'osigaza obwo bonna ezizo saakuwadde ezasoose waziwandiiseewo bwedda lwasa lwe luntuyanya naye okuzirya manya okuzirya tuzirya niye anaayitamu anawereka kwononeka kali nga omwana asobola oyitamu yensonga lwaki nzirya tulina ozirya kali aha kabanana muyaye omulaabu atunula ng'obukumpanya kati sente z'abandi ze balidde
tasobola ate ekiri ekirala ekiriwo ompita enyuma anti gwachobere manju olina kudda miryango ntuyiya kati amugambo amuyita kulitalaba ale n'ekirala kati obutaddamu kuyita kulitalaba olina kutuulanga werirabira lwaki otuula ku sayiri yeritalaba singa sikugwiki gundi gwe ala singa sigudekera nezo badde ozindiddeko kaakano nga bayitawo chifu abagoma kiwali mu kyekyo babba buli sayidi amagezi bakiseera niŋŋamba nti kaka n'ekiifu tewatuwa ngoma twetaagayo saagala agalamidde abantu tebawulira abantu twetaagayo entereka walabyewo nti wakazini kiifu agamba wajja wasava sanyusa nnyo tebalina ngoma kiifu ng'abagamba wajja wasava kamange ekyo kinsonyiwe nakoze buwisi akoze bulungi njagala olabe nansonyiwe nerabikawe kaye no mukulu wa kiifu yuno byonna byaki zikunuuna kintu kitono nnyo ekisooka omukolo oguli wano si gwakwanjula omukolo oguli wano bano babagwiridde mu ddiiro baadde baziba nona engome bwa kiifu kusiimamu mukyala nze bwe tuba tumusiimye kati ng'abagamba nti guno omukolo ogutali gwaggamba nti tugenda kubanga tuyita bantu bangi lwaki muleeta engoma na biki awo mutwala tugende tumwanjule tumala okumwanjula mutwali ebweru muzeyi bemala agenda bulaaya kwata mukazi wange nga tuli nyanyonyi nga ono yalabanga obwavu buyingiddewo babadde bazze kwawulaza ngoma tebaagalako wadde tuluba guno omukolo tegulina baako bivuga muleete bakazi tulondeko gwe tulonda tulabe ate tekiddako kabanana bamuyisizza bubi kuba abadde amaze okujja okubala enjawulo ye baba asazeewo omwana tuketuba abalonda alonde bamala omwanjula bagende bula bakole embaga zaabwe tubaleke kiifu naawe tukole omukolo wano weebaza abantu tuwa bawala baabwe era kabanana taviiramu awo aleetawo pulaani endala naye kiifu toyinza kutegeka kintu ng'ekyo ne kibeerawo omwana n'ayanjulira eno kale omwana agenda muwasa embaga z'ebweru naye ate neera kiifu alina olaga nti kiifu omutabani we yagize awabeerawo kuleetiza soda ne bbiya kintu ne kiggwa kiifu baamu nze bajeti mugimpe tutambule ku bajeti tutambule ku kikotuba ono yagala okuddukanya bajeti kubanga yatunudde mu ggwanika ensawa y'obuwanika ayagala bagimukwase obudde buweddeyo tusokole kino ky'omwana kibuli egenda maaso kibwe ng'abantu obudde bukuzeeki era mumwetege kati muleete abakulu firimba giyitako omunaku kikyekyo the innocent girl nagambye natenga bulijjo MK Majestic Plaza yensibuko y'ebinnauganda kaakano tuddako ku bana abajambula b'omuluka mwana nze siddaka nga tebunnaziba budde waka nga tebunnaziba gwoyera oluggi luli baatuleetesa embuzi ku lusozi wambukika tulugenda tugire saa zino tulindeko noono omusajja kijjambu ffene omumanyi omanyi abayaye baba n'ennyindo wayita ku musiri gw'omuntu n'amanyani awaliwo ffene ayengedde kali baagala kuyitawo nga buwungedde baabano babbi omwana okuva mu buto nga bba empango nnya ku ttaano ez'ebikajjo wavubukira omanya abawanjegera batakyasoboka negedde ekikajjo kya gowa negedde ekikajjo kya gowa ekikajjo kya gowa kibaluka nnyo ng'okimenya bajjatuulira menya ekyakakejje tuleekaana laba abayaayi wamamenya kiri abaana kuva buto beegaba ebikomando bubbi bwe batadde baziga ye muzizi ekikajjo n'agwa basi tege Moses gwe omubbi ne bamugambye suula omunyago okumanya oli omwana muye badde baagala gabanira wano walala kale sikita sita kikajjo ulire endigito nja kutunga omuntu effumu nja tunga omwana w'omuntu effumu abadde antomedde kavaali laba kino kimbogoli
kyolukulu kya gwe naawe ojja tulabisa kyekweka kumpi n'omulyango ate balaba omu mwenna mubamuwedde kigala mama yangane bangana ebyokubbamu munjigiriza obubbi munjigiriza mugenda kundeeta n'oyo omwana ne ebitandisa okkaaba abagoba wafumu oba enjobe ajja okutusa abaza alimenya ki ono abunoonya buli ludda obwana buno buli ludda bwekwenda yetege Moses saagala mugwa kava ali nefumu omwana omuto fumu mukutu jakuba omwana omuto basi tungirawo saagala kumanya abadde awumudde ne pulogulaamu ey'okubba naye ekiroto kyafunye singa kati agambaddamu agenda okebera alawo bennuuni tudda ku mukolo gw'okulonda embookera omukolo gwe guugwo olwaleero tekigwa mukolo ye kabanana era yamaze n'abugiriza chifu babe nga babaawo ekikolebwa mpaka kyava ayita munne kaka tukoze tutya bamaama b'ebiwala baabano batandise okwesumba chief twamugamba uli bana lady yakanaluzaala abantu batuse tusire ninga bajja bagiyitako omunaku patu nati bangali watatuuka olagenda okwetegereza muwala we omulala taliiwo wemuuli wetanatuuka kati nga mugamba gwe kyolina okumanya bala tulage ono yuno ye baamugaana okulabika nga yeeyunga mu bintu bino era si mwana wa wano kayino tuba tuli awo kali nga mugate gwe togenze ku gundi bawandika bagenzi ate nze bampandika mbadde wasanga bulabyo olumala nga tukomawo anti mama gyali tofa kumanga tugenda kubeera eno ebbali wetumaliriza ffe nga tukomawo kale mbako n'emirimu tugenda baamuganye okuva wano mukwano gwamugaye tugende ng'amwerera nako ng'amwererako mangu tenolera engoma baziya mpaka nga bazireese mumaaso abawala bemyuddemyudde abawala bemyuddemyudde efirimu egenda maaso bannange mwebale nnyo mwebalire ddala bannange abajasajja bali ensonga sizeezo mukkiriza mwebale abalonda abatusereeti ate tukukyusizaamu kuba ensonga zigenda okubeera bano munamba okwo ogenda kwayisaamu maaso nsanyu yanagwaka kyemanya abantu bokukyaloka n'obulu bonna omukolo gw'amaanyi kakati nno bonna mwebale kunyuma omukolo gw'amaanyi nolala mukwatanga ku butte tutwale bwabalessedda baabo kati nno waliwo gwe baawaludde kyana kino mwetegese temulinamu kyana kino va wano
Unu chichi. Sentebe. Ye magezi lonna ludi ageka. Bananga abazadde mwebale kuzaala. Bingazi teka tugambe sente meka. Chichoba naziba ompeta kidde mu bandu. Katufe tukola emirimu nga tokubiri. Takadde. Waliwo yafunye ekirooto nga bafunibitiddwa amafumu. Nyoko mwana gutumanyi garaze. Niza alisidi. Ono yamanyo gana. Babano. Nga babala. Buli lunaku bayiyiza omulimu gwabwe kyokka gwa bubbi. Tunuulira. Omulimu gwabwe gwa bubbi. Kitugenda okukola tugenda kuyimirira ffenna. Ate mwagiridde baana mmwe katuyimire layini emu. Efirimu egenda maaso. Kuba obudde bugwayi omukulu ajja alondobemu bwana ebijuujulu balondeko ebijuujulu anaamufumbira mwera kubera bafu kuba ne bagenda londako omuwala omwanyirira sajja mukulu ono omuwala alondeddwako embaga egenda kubeera Yitale ate ng'okwanjula kuli mu UK kati after party egenda kuba Florida tunuulira ani atayagala kulinnya ku nnyonyi olabye ne basituka buli kyekyo tekiriko basezi ne basituka olabye ewategaluta nti bamwedde n'ebyenyi laba asudiya bali nnyo mwebalizidda Kabanana musajja muzibu nnyo bwe gwe musajja ayinza n'okutwaza gw'otanditutte omukazi ayinza okutwazisa omukazi gw'otanditutte efirimu egenda maaso abeera yoyo toya bulungi tuli fenna babalondamu fenna tumusanyukireko laba amannyo takyasanyuka ameggerera egenda mu maaso obwana obubbi kati laba bwe bwayiiya kano kagwa wansi ne keefula mbu kaludi bubi ono ojja okuyamba ensawo asudde eri bugenze nayo simanyi olengera abaana baasi abaana babuto nga bafuuse ekizibu egenda maaso omugole avaayo bamuleeta kantonotono oba guno mukolo ki mu Buganda ali somose muva Bulaaya buli kimu kyafuuka kye Bulaaya ali kutaka bamuleetedde olabe oba ono kijirita noonya kati akwata yenze kwata ne kufeesa muno mulimu oluyinja muno muli ate wano yaba mu mutima omanyi olususulo lwe lukutunda wali okwata ku lususu nga omayira mwampulira biki bino mpuliramu ebikata mu mutwe bikata sose babuuza mpola analondako ono kweri gwe bannange banyaza mutwe guno akwata tikempunu eno andabe ayinze kwadda okwata era oba okwata nyirawo nti ono yakuluusa nnyo ono tannakuluusana kuluusa ampulira nga akuluusa nnyo kandabe eno nomwamuyiridde kadonga mwamukoze nalonda ayo musooke ninde mpulire omulala kati ate ne bano tebasimbye kuba omunaku yasimbye ne tudda ku babbi baasi leero kino kye tubbye kyekisemba tugaggawadde tumaze mwagala gabana nga siriiko mulaba bubbi bwammwe mugula tulabe bamwe esente bannange bwana kyobugudde mu ga miliyoni g'essente laba obwana obugudde mu ga miliyoni
Obwana bugudde mu kamiliyoni g'essente. Gwe tokwata ku bando kati ate embogoli ku kisente atama. Ozo gamba yalina akatiba kaazo mukwate ensawo. Mukwate ensawo. Dabe. Essente nga bagenda nazo ensawo nga basuulaawo. Tebakyalina kye baagala. Akute mu kya Mariya. No, Mariya bannange. Omulabye? Ono ati niyo musheshe. Yo musheshe. Ababuuzizaako bonna ali kwasityo. Ababuuzizaako bonna. Uliro lya Sudia atayagala ono babenga bamulonda aliko nasembayo obubi. Baweddeyo. Amazo babuuzaako. Abaddamu. Kanonga kato. Ono mulimu oluyinja. Mulimu oluyinja mu face. Mugwenga! Agenda okwambaza yeye wangulidde obufumbo. Mutabani wa chifu. Laba kyagwako. Omwana kyagwako ng'afunye ssente. Muleke nammwe. Alowooza ku kyatalyangako ku ki. Ayagala kukiggwa nnyalwe. Egenda maaso. Bagula vane ku ofono. Soda bamugulidde mu ndebe. Mulinde mala okujjako obucu. Mbogoli. Eri naawe. Mbogoli musajja mbogo. Mbogoli. Firimu egenda maaso. Katonda wange gwe yatukulembedde ne tugenda okunyaga awatabadde engwala yonna gye tubbye oli w'amaanyi tukusinza. Kwata sente tetunnatuuka zigabana. Baguze ebicupa ebinene n'obutono. Obamu byaba mwana akaaba. Ogabana sigabye bubi soda yewammwe. Munywe soda baba. Oyagala kutukweka cupa. Kale gwogabanye cupa ennene nange ngabana ekinene omugaati. Ebyengabana bizzeemu obutakkaanya. Bantu bano baneesigika bano. Batuuka ku byokulya batabuka. Batuuka ku byokulya bakyuka. Ndoza tusumulule. Tosumulula nzajjako obucu. Owulidde okulya ekuleeta obuzibu. Bantu bayiga n'oku. Oba omaze oba ojjako naawe obucu. Obadde ki? Mbasoda wange. Leeta soda wange jja kumpanze mba soda wange. Sagala kumanyira leeta sendo gyazireta. Abadde yeebase. Bano abaana beeyagaliza olaba n'omubbi tanotangako nga bbye ekyalayisi. Obadde kireeta bando. Leeta sende nga tamanyi na zibala. Kibadde kirooto. Obadde ki? Otegeera oba tutegeera. Nkwatidde kindeka n'okunta. Kino kigudde eddaga. Amujje mu bugagga. Wali obaddeko mu kiro n'oyombesa akuzuukusizza ng'obadde ogaggawalidde eri mu kirooto afazaali obeerayo kuba ku nsi oba mwavu. Sooka olindeko nki. Lati obadde onkwawo. Bwe sooka olindeko. Ndoose tunywa soda. Laba eddalu. Nze. Ne bamwogerako basavuwalinga. Nze. Badde tuli awo mugaati guno gwe bagamba ogw'amata. N'odyako omugaati gw'amata kibadde kirooto nkunyumiza. Kubaddeko soda 6. Gwe togezangako okundyako ne mu kirooto tolina kundyako. Kati ate ndidde. Kati ogomye oli mukufu sebo tuliddeko. Doose tunywa. Kugambye ndoose buloosi. Twala eri. Mami tino tuwadde ne kasaamu. Kati ate gwe otandise okunyiiza kuba ne mu birooto byo boogatta mu Saamu yantama. Saamu yali emmembe yange luli n'ataddiriza ekyo sikyagala. Twaddamu kumuloota mu birooto ina loota. Egenda maaso. Kati ng'amugamba gw'okyaloota bya mmere. Yazirikamu naye. Ono yaloota babafumise effumu. Yaloota babafumise effumu kati. Ogenda okudda. Akiridde. Bannange.
aliwa gena kuteko okumwambaza ngendo okumwambaza bana agenda kwamba nebambaza ko munaku atroziriko dda ku voice oyinza okulwayo mu kuzirikana agenda obulanga akyamuse yingini ekube sirinda edi balonzeko omunaku ate alina ku lisiti awo omusiraamu agamba riziki teweta koona riziki teweta koona bannange awulira amabere gayokya amabere gambugumi Ntongo Florence lwakuba bamusibye ku maaso abantu bakoze bubi abamuzibye okumuziba kwalese buzibu egenda maaso firimu efirimu egenda maaso bayambaza ye bananga kuzala kujagana jagana bano balidde sente z'abantu ono ne yamusanyukira ku mukwano gwe kuba mukwano gwe babadde bayambalidde omusajja bayesize nankani bayesize global paint kumbe oli tabiraba ono alinga afiiriddwa awulira alinga afiiriddwa omuntu kakati tufune ebigambo ebiva ew'omukyala azaala baagala balaba omukyala azaala gwe balonza ayogera ki sikiriza osi omwana gwemba waddenze empozi ng'abaana bennayonsa tebaliiwo sijja kusoboka mwana gwe naleoyo owange tonsirisa bwekka omunaku osinga baana baani gwe jana kwefungulira jangu wano tuwedde kadi ebiki ebyate America netebuka wanze ngenda miyemi emunyonyi 10 yagenda Florida gwe nawe sebakambaza gwe kambule gulabe gwe notunulanga ekundi oli wano vayo mujja kupa America n'atabuka leta omukazi we leta bebi yangu wepanale amajaja wesa minataka metachezo yako abatabukidde oli yalonze bibi wembwa ate simanyi biki jangu mwana wange tuzeyo nigina wabandi waliwo abeyase nigina baso sagala kungulira kintu kyonna mbe mukyala wange mbe wano nyenyonyizeewa tata bamuleta efirimu egenda mu maaso abafagide kumukuba bamuleti chora kutule wansoka kane nze chifu wa wano chitu bamuleti ye Yes. Ya. Yango. Kadi kuluno. Olai katontege. Ya mugambi abeere waka n'avaawo. Kadi ng'asooka omuniga ali eno. Ennyumba te ana asunguwadde muleese bizibu. Mwana yasunguwadde. Genda mu maaso. Efirimu egenda kati wange wa America baba ne mundu America bana
organizer yagala kuyuza akabanana kagala kubwaka jobwakira yabanga ali wategeddeyo ate atandise okwogera Olumerika sasa huyo sangine one tata rocket badayuza musaimpa bibi wange wala bibi yangu bibi anasemaje soko linde oyo mukazi akana kuto omuntu kilitagala kunyumira cyala ko munaku tima omukazi aziko bandi banange omukazi mukambwe ziko mwana wa munne linda ko tulaba omulamu afatya kino kiri mu kusudia kwawulira kankuzike ng'owulira omanya bwe kiruma wararara bino ne bikoleza enduulu omukazi we yaziika omwana w'abandi nekitema yakoleza enduulu bano bagenda okudira bwemubadde ki omukazi aziisa omuntu komunaku bamuziise ulira ebigambo ababinyonyola n'ebigambo bennyini bivulungutana kiki maama kiki woowe komunaku enkumbi mu ntaana baba leeta abadde amumalirako ettaka abadde amaze omuziikako entumbwe n'ebisambi ne basooka bamutakulayo ono omukazi mukambwe n'enkumbi bajja tuwaamu essente bano abaana bayaayi enkumbi emu eba yakakaaga nga tekuli muyini naye kubaako omuyini ezo ssente kati ne bajjayo omunaku amaani aba ali awo omuwala yabadde adduse so nga ate ono omwana yadde alondeddwa ofumbirwa makamuno kati ate ebyo ebivudde eri omwana abadde aziikiddwa kiifu yakola ku byamateeka baziika omwana wuno abadde afuuse wa munju omwana wa munju kyova olaba okalyadakadada kiifu yamutumiza mukazi omutemu abeeta ku kyalo kuno baasi tebalina miggo balina emirijiti era kuba kiboko jaziwulira ate kiifu naye tumumanyi miggo si mwangu bamusaliddewo ki bawalula oli jangu Stenson emboko bina gye bamutwala gwenda akasasiro oyagala kuziika mukamwana
Era tugenda okuvaawo America yuno katugende taata America uno ennyonyi episemu ennyonyi bakumye mudde ennyonyi basabira emizimu gy'abajjajjamu emizimu nga sijagala kulinnya nnyonyi atona yalagimuwambo bagende najye emizimu gibakuume ebifaananyi by'embaga yaffe bigenda kuba bikutuukako essaawa yonna nze mbeera wano sina mutawala muze ekyo chifu kye yali ayagala ono ajja awasa amala amuzeeyo n'abatuuzeerwa yasigale ng'ali ku ttaka tuuke bamale okiraba onakubuze eyaliko omunaku America why takyaliko omunaku kali yafuukako amasanyu mukwano mbadde kusaba onyambe mute maama wange sobola kugenda nga maama wange ali mukomera ekyo agambye nagambye mami essaawa yonna agenda kutuuka olengera omutima omulungi awo bayibuli weegambira asimanya kuba oluyi ku ddyo kyusa ne lefuti akuwe naye ekikola ku muyaayi oluyi lumu ku kkono n'ofuna peesa amanyo n'akuwagula oluba lulamba kalisebo keegayirya batemaama waako kakati ekirinyo omuwala agambye okusimbula wano bunganya natannatuma oyinzeso nga mwazingambye enfirimu egenda maaso abaleeta nyina be bakerenye naye nga nakukuta era onatera okutuuka wano enfirimu egenda maaso wangambye agatagenda mutuliza kati tulinemu yasaze maama we bamute akola obubi oyina mukola bulungi kakati kiriwo nze yagambye lindamu eddakiika nga 2 zokka batuuse olabye ebintu by'ensi katonda alina engeri gyakyusa embeera kyobula buli muntu olina okwetereeza era tuba tuli omutwala eri maama we ye akyamutwala nga maama gwe bakuba ono kibooko ne bamukuba n'olugezigezi ne lumugwamu mwana wange kulw'abaganda bange sisobola kuleka kubeera mukomera baganda bange babonebone nga tebalina kyakubeera era yasaba nnyo mwana wange webale konta webale munange kunsabira ne bansumulula eno bwamu kopi tebakubamu mweno wama osuubula n'ogenda n'otunda mukama wali bakkiriza tugenda maaso kale nno maama yasabaddemu abe ng'alaba ku mwana we wange wera mukama katonda kulembere ni olaba obutayagaliza kyobala bagamba yagaliza ofune naye buli wootayagaliza ebintu kale nno ng'amugamba ndi mukama katonda akuwerekere mweraba mwana wange mwana namutumaga buuku kati omwana wuno agenda kulijja jjoji mutwale eri kasasiro muzeeyo mu moto wamba mwana wange weeraba agenda America gye yebeerera bwana eyo nnyo ebweru wangaali nayo olwayo okudda yuki akataka ye aba yakakontrolinga kale nno oyizeemu ki enno bwetyo begenza akuume